ojja otya mu mataala g'abantu oba ojja otya kampu eno okugyegatako yafangoni? Kampu eno ngyegattako mu mbeera nti Kibanda oyo nawangaala naye mubiri ebiseera nga tukyali mu buli obulamu bw'okkagoba. Okagoba okwogera abatakamanya abatudde eka ke kaliwa zaalinga kaŋŋambe nti zaali haso yesebo nga tuyina ate twagenda osangibwa nga twalina ebintu ebyatugatta ffenna wamu nze naye nti engeri gye yali omusajja nga mukujjukujju mugezigezi ate ng'alimu ebitone esanga ng'amanyi okkanika, avuga obusikeeti, avuga pikipiki ate ne weesanga byonna bye yakolanga mu bintu ebyo binga ebyemizannyo nange munawangaalira sikeeti nazivuga pikipiki nenzivuga ebyo kati ne bijja ne bitugatta nnyo. Kola bye mukola musinkanye omusajja owulira ddi nti ate atandise bino byolaba byokyojobiza bannayuganda era nga obimanyi nti we tubadde nga mu hasonga ezo buli omu waliwo we twatuukanga buli omu ayina okugenda abeeko jadda agenda okunoonyamu nga obitegeera kati ngenda okuwulira nga bagamba omusajja akubye nti omusajja yatandika endongo neŋŋamba omusajja yatandika endongo naye nga tusisinkana titubinyumyako nnyo naye nga bumanyi twali tuyina ebiboozi bingi bye twalinga mu kubakubamu awo olwali nga tuba tusisinkanye ng'oluusi tuli ku zzugo okwo twenyoolanyoolamu ne mujja ne musinga ne mugamba kamutambulemu nga temukiwa nnyo obudde paka nagenda okulaba omusajja era nga obimanyi nti yagendanga akuŋŋaanya battaano be ebyaddala ekyaddamu tugatta omusajja ng'afuuse toopu kasi afuuka toopu ayajja gwe tomanyi kyali awo omusajja oluvannyuma lw'okufuuka toopu kati ate awo naffe ne tumanya nti anku muhaso ziri zonna ze tubaddemu kati mulayini wano omusajja tulina okuyitira 2023 yennyini Kibanda abantu bagamba amaanyi ga Kibanda okwambuka kwali kukubwa kwa palaso abantu nga bwe bakyogera si bwe kiri naye omanyi buli omu ayina endowooza golooza nti yali tannaba mwekiikamu bw'atyo era yali tamanyikiddwa yali amanyikiddwa kati kitegeeza tekirina value gye kyayongerako ssebo we tuvaawo amaanyi ga Kibanda gakuba gambuka tukuba Freedom City abantu bagamba wo agikubye Freedom City Nkwakyo festival esiso ejjanga ekyali ntende tunayingira Nkwakyo wakuba Freedom City amaanyi geeyongera embeera yali etya era awo tuyise mu mbeera nga tumaze okuba Freedom City kyatambula kitya ate just Freedom City teyali nti nno just kwali kustretchinga kujjayo gali maanyi just era nga omanyi nti newaliwo awo ekibeera wakati mu bayimbi ate nti embeera wejja wakati mu bayimbi olutalo lubeerawo wakati mu bayimbi ffe ng'abamu tulowooza nti era olutalo luba luyina kuggwera mu ndongo singa olutalo lubeera mu lufula abasajja nga bakwata majambiya ojja kwesanga nti bwe bafunamu obutakkaanya jambiya yenyooka kati kitegeeza nti ne bana abayimbi bwe bafunamu obutakkaanya nga bubadde mu ndongo endongo yeba eyina okulamula kati tekyali gamba nti nno yali ategese nti just twayagala kussaawo mbeera eyinza kumalawo biri nti lwe luba lutalo lwa ndongo kati twekubemukko wano laga ni ono mu kujja kwe 2023 nga tumutunuulira ayambye abayimbi bangi ne bakomawo omuli Dax Cartel omubadde abayimbi nga Young Molo omubadde Clever J abasigadde bano bonna abayambye ne bakuba ate abamu bazze mu bigambo olowooza lwaki omwali Clever J buli muntu aba n'endowooza ye mu bwongo kuba kati gwe kiba gy'oli kuba gwe oyinza okulowooza nti naate singa obaako ky'omufunako nodda eri emabega wa kamera n'otandika okwogera ebigambo gwe lowooza nnyo nti nno gwono gwoyogerera ebigambo obanga gwajja n'omutapingako amasannyalaze gaba gamuggwako bagaba gamweyongera kati kitegeeza gwe aba alina okukozesa obwongo okufuba okulaba nga ate ono tomwogerako osobole okulaba nga n'enkeero jja naye kati gw'omwogeddeko gwe gwoyogeddeko asigaddewo ate gw'oliwa tukkirira 2023 yennyini tubeera ne sikafu ya champion gudo byaggwerawa sikafu etya
nti champion Guno adde no daddy n'avaayo n'ayingira ne ku studio kuba omuziki Kibanda amuzizaayo tuzeeyo tumufunye kizonjo kyagula ya champion Guno just abantu bakiyingiramu ekyo waliwo abantu abamu abakiyingiramu besinza kwogera manya kwatuukiza manya gaabwe bakiyingiramu naye just nga tebakitegeera butegeezi kyova olaba nti neera byonna ebyaggwa yamaliza omwana akomyewowa mu nkambi kati ne taata mwennyini n'amaliriza nga munnange eyali complain ate yamaliriza agifuddemu oluyimba kitegeeza kati mu kufundikira nti weruba nga lwali luyimba ffe tukitwale nti nebiri ebyemabegako byonna bye baali bakubiramu emmeeza nze nnyinza okugamba eyo yonna eringa diversion oba twali tupanga luyimba kati omwana ssaawa zinaaliwo ali ku Fangoni mumuwankwa kimala mumujjako nkwakyo kyekyamugisaako nkwakyo anti kati awo ffe Fangoni tuyina eŋŋombo yaffe tuba twagala ki sente gwe kasita zikulemerera anka oba omalayo bumazi twagala ki sente gwe kasita bigaana ako ke kabonero ng'oyingira wali ozze ne bizinensi twagala ki maja kasita kakulemerera ako gwoba oyina kumalayo tukiridde awo wennyini ogambye twagala sente eŋŋombe eri ku Fangoni omukulu ku Fangoni wakuba ekintu kyonna kibooze akkirira abantu batandika okugamba nti owaayi omukulu atandise okulumba Bobi Wine alien kyekimulumbisa Bobi Wine tamulumbangako kyekyaliwo just bano abeefuula mbu bakyaliibe be bamuleetera okuba nti nno bo balowooza nti nno buli muntu abeera mu industry eno alina kuba nga afugibwa oli omukulu naye ate nga bw'otunuulira nnyene emboozi emabegako talina we yali amulumbye naye bo just bano abaana nti kasita oba nga oyagala okusembera bo bayina embeera gye babeera baagala bakuvugiremu naye nga ye tamulumbanga keera tamuyinaako buzibu bwonna waba tamulumba alien yennyini Bobi Wine gwetwogerako oba his excellency getogera leeta Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu alina ekibiina ekimanyikiddwa nga Nuupu muvaayo ku Fangoni awo mukola ejje erimanyikiddwa nga Fuupu ki ekibakoze ekibiina ekyo buli muntu waddembe okukola ekibiina kyayagala ate buli muntu waddembe okukola kyayagala mbaniriza bassebo ne nnyabo nawe musinzidde emitala w'amayanja omuli ensi Abu Dhabi Dubai Qatar n'abeetolodde UK nammwe mbalamusizaako nnyo kosa abaana abali Canada eyo mwenna abatunyumira ku mukutu guno gwenkola video mbalamusiza n'abangobera wali eri ku 9 Metro FM nga nkubali ennyimba esinza okwokya mu kibuga Kampala kosa ne kumenya y'eggwanga bangobera wali ku Star TV Monday up to Friday 11 paka emu Kawungeezi Express tubaawo nnyo nga tukwaka analysis aka music industry wetambule ne webadde bampita rupi nanyini kabino nanyini industry aleeta abapya aleeta abaliddako aleeta abaliko Mr. Mbaleta 224 manager w'abayimbi saabagwa ne abayimbi abato betuvumbula mu business eno entertainment business so nkwaniriza wonna wosinzide onakulala brand new episode egenda tunyumira kuba still another Fangoni product wetuli twasembe baleeta interview ya muganda ffe Ibra Kabadia mwajinyumirwa nnyo ne mugamba omusajja enzaalwa eye nakulabye mu kiwunya ne bisigadde yanyumya bulungi emboozi so mbaniriza basebo ne banyabo nekatako kubanga anyaliza muganda wange amanyikiddwa nga Julio nadija ogempita Julio the Badman ne bono mulite Julio the Fangoni the Julio Caesar Julio bulambuga machi buli fit nnyo embeera egamba ki embeera yo nnungi nnyo okufaako obufi esebo so buuza ku balabi baffe bali ku mukutu gw'enkola ya video n'abatulaba wonna webannayo yasinzidde nalaba fan abawagira ennyo kampu ya Fangoni mu mitala w'amayanja naye wasigadde kyebalina okumanya nti abalabi baffe bonna gye basinzidde kyekimu tubaagala nnyo omukutu mugubeereko ebipya byonna bijja Julio the Caesar yaani abadde takumanyi Julio the Caesar omuntu awadde awangaalira ku Gabalodi okwo Gabalodi kuno kabalagala kansanga muyenga n'ebisigadde ebitundu ebikwetoloola wategedde dda esebo so Julio the Caesar ojja otya mu mataala g'abantu oba ojja otya kampu eno okugyegataka ya Fangoni kampu eno njegattako mu mbeera nti Kibanda oyo nawangaala naye mubiri ebiseera nga tukyali mu buli obulamu bw'okkagoba okagoba okwogera abatakamanya abatudde eka ke kaliwa zaalinga kaŋŋambe nti zaali haso
nga tuyina ate twagenda osangibwa nga twalina ebintu ebyatugatta ffenna wamu nze naye nti engeri gye yali omusajja nga mukujjukujju mugezigezi ate ng'alimu ebitone esanga ng'amanyi okkanika avuga obusikeeti avuga pikipiki ate ne weesanga byonna bye yakolanga mu bintu ebyo binga ebyemizannyo nange munawangaalira sikeeti nazivuga pikipiki nenzivuga ebyo kati ne bijja ne bitugatta nnyo mu biri ebiseera byaffe. Omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendero gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa Ekyetume mu district y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku senior esooka okoma ku yokutaano era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. So olwo mbiseera ebyo bbanga ki emabega? Wayiseewo emyaka mingi siiza kujjukira angu. So mu mbeera eyo mumala okukola bye mukola musinkanye omusajja owulira ddi nti ate atandise bino byolaba byokyojobiza bannayuganda era nga obimanyi nti we tubadde nga mu hasonga ezo buli omu waliwo wetwatuukanga buli omu ayina okugenda abeeko jadda agenda okunoonyaamu nga obitegeera kati ngenda okuwulira nga bagamba omusajja akubye nti omusajja yatandika endongo neŋŋamba omusajja yatandika endongo naye nga tusisinkana titubinyumyako nnyo naye nga bumanyi twali tuyina ebiboozi bingi bye twalinga mu kubakubamu awo olwali nga tuba tusisinkanye ng'oluusi tuli ku zzugo okwo twenyoolanyoolamu ne mujja ne musinga ne mugamba kamutambulemu nga temukiwa nnyo obudde paka tunagenda okulaba omusajja era nga bwe bimanyi nti yagenda nga akuŋŋaanya battaano be naŋŋamba tusobola kuba nga tutambulira wamu mu magezi. So atakumanyi Julio mu mbeera eno ayinza okugamba nti Julio Kibanda wadde balina haso bo ng'abantu mu mbeera gye batambuliddemu ekyenjawulo ekyaddamu bagatta ekyenjawulo ekyaddamu tugatta kuba oyinza okuba wali ogenze mu haso zo ate oddamu n'omusanga nekigatta ebyaddala ekyaddamu tugatta omusajja ng'afuuse toopu kasi afuuka toopu ayajja gwe tomanyi kyali awo omusajja oluvannyuma lw'okufuuka toopu kati ate awo naffe ne tumanya nti anku mu haso ziri zonna ze tubaddemu kati mulayini wano omusajja tulina okuyitira tetulina kuvaawo ate nga naye yasangibwa nti omutima gwe gwali gwagaliza nnyo tiyagenda nga wakusanga ekiri kisa soko gye tuveewo tudde wano emboozi etulumya ye ya 223 ono gwe njagala tuddeko kati 223 ono kimenke kifuuse ekimenke wekyajja n'abantu bangi abaali ku mutto omutwalengera omwali Juuko omwali abo ba Fikigaza bano kyekyabajja ku mutto gwate n'obanga ogumiddewo n'osigalawo buli omu abaako n'ebigendererwa bye mu bulamu oluusi nze ndowooza nti omugumiikiriza awangula bingi naye era bonna abo boyinza okumenya oba n'abasigadde oli yesinga omubuuza nti nno Kibanda yali akeddeko ku makya n'akugamba nti nno kite tebawulirangako kigambo kyabwe buli omu yali alina ensonga ze lwaki ajja bandi n'ogibeerako ate n'omala n'ogenda naye ng'ate mu bonna era bakuwa obujulizi ne bagamba ffe tatugambangako nti kitawanika. Mu bigambo by'abamu abaali ku fangoni awo bagamba omusajja tayagaliza oyo Fikigaza agamba yamuma collaboration Juuko avaayo agamba yali tayagaliza tabawabudde bituufu ki ebiri ku mabega mu mboozi abasajja gye batambuza ku mitimbagano agamba nti yali tayagaliza amala naye ebbanga ki simanyi kuba kitwale nti waba yasobola okumala naye wiiki lwaki teyasooka n'avaayo mu nnaku 2 waba agamba nti tayagaliza wobanga omuntu omaze naye mwezi lwaki tewamala naye just ennaku 3 n'obanga wavaayo kati kiba kitegeeza ki era batayagaliza simanyi alabika ye akifuna bulala gwe toba kubanga jjo kwamulabira ku bandi ya Kibanda wali omumanyi ali simumanyi
Tukkirira 2023 yennyini Kibanda abantu bagamba amaanyi ga Kibanda okwambuka kwali kukubwa kwa Palaso. Ekyo abantu nga bakyogera si bwe kiri. Naye omanyi buli omu ayina endowooza golooza nti yali tannaba mwekiikamu bw'atyo era yali tamanyikiddwa. Yali amanyikiddwa. Kati kitegeeza tekirina value gye kyayongerako ssebo. We tuvaawo amaanyi ga Kibanda gakuba gambuka tukuba Freedom City. Abantu bagamba wo agikubye Freedom City Nkwakyo Festival esiso ejjanga ekyali ntende tunayingira Nkwakyo wakuba Freedom City amaanyi geeyongera embeera yali etya era awo tuyise mu mbeera nga tumaze okuba Freedom City kyatambula kitya ate just Freedom City teyali nti nno just kwali kustretchinga kugyeyo gali maanyi just era nga womanyi nti nowaliwo awo ekibeeramu wakati mu bayimbi ate nti embeera wejja wakati mu bayimbi olutalo lubeerawo wakati mu bayimbi fenga abamu tulowooza nti era olutalo luba luyina kuggwera mu ndongo singa olutalo lubeera mu lufula abasajja nga bakwata majambiya ojja kwesanga nti bwe bafunamu obutakkaanya jambiya yenyooka kati kitegeeza nti ne bana abayimbi bwe bafunamu obutakkaanya nga bubadde mu ndongo endongo yebe yina okulamula kati tekyali gamba nti nno yali ategese nti just twayagala kusawo mbeera eyinza kumalawo biri nti awo luba lutalo lwa ndongo kati twekubemukko wano laga tulaba anaakola ki anawangula wetuvaawo wennyini ali yeni ono mu kujja kwe 2023 nga tumutunuulira ayambye abayimbi bangi ne bakomawo omuli Dax Cartel omubadde abayimbi nga Young Molo omubadde Clever J abasigadde bano bonna abayambye ne bakuba ate abamu bazze mu bigambo lowooza lwaki omwali Clever J buli muntu aba n'endowooza ye mu bwongo kuba kati gwe kiba gy'oli kuba gwe oyinza okulowooza nti nate singa obaako kyomufunako nodda eri emabega wa kamera n'otandika okwogera ebigambo gwe lowooza nnyo nti nno gwono gwogerera ebigambo obanga gwajja n'omutapingako amasannyalaze gaba gamuggwako bagaba gamweyongera kati kitegeeza gwe aba alina okukozesa obwongo okufuba okulaba nga ate ono tomwogerako osobole okulaba nga n'enkeero jja naye kati gw'omwogeddeko gwe gwoyogeddeko asigaddewo ate gw'oliwa tukkirira 2023 yennyini tubeera ne sikafu ya Champion Gudo byaggweerawa sikafu etya nti Champion Gudo adde eno daddi n'avaayo n'ayingira ne ku studio kuba omuziki Kibanda amuzizaayo tuzeeyo tumufunye kyaggweerawo ya Champion Gudo just abantu bakiyingiramu ekyo waliwo abantu abamu abakiyingiramu besinza kwogera manya kwatuukiza manya gaabwe bakiyingiramu naye just nga tebakitegeera butegeezi kyova olaba nti neera byonna ebyaggwa yamaliza omwana akomyewowa mu nkambi kati ne taata mwennyini n'amaliriza nga munnange eyali complain ate yamaliriza agifuddemu oluyimba kitegeeza kati mu kufundikira nti weluba nga lwali luyimba ffe tukitwale nti nebiri ebyemabegako byonna bye baali bakubiramu emmeeza nze nnyinza okugamba eyo yonna eringa diversion oba twali tupanga luyimba kati omwana ssaawa zinaaliwo ali kufangona kati n'ogamba nti nawaliwo abaali bacomplaining nti simanya agenda eri tukkirira Abitex mumuwankwa kimala mumuggyako Nkwakyo kyekyamugisaako Nkwakyo anti kati awo ffe fangoni tuyina eŋŋombo yaffe tuba twagala ki sente gwe kasita zikulemerera anka oba omalayo bumazi twagala ki sente gwe kasita bigaana ako ke kabonero ng'oyingira wali ozze ne bizinensi twagala ki maja kasita kakulemerera ako gwe oba oyina kumalayo tukkirira